Ng'eggwanga lyetegeka okukuza olunaku lw'ensi yonna olw'ebyobulamu ku Sande, Nnabagereka Sylivia Nagginda aliko obubaka obw'enjawulo obwawadde gavumenti akubirizza gavumenti okwongera okusasira ku ndwadde ya sukaali gy'agambye nti eyongedde okutawanya banayuganda. Maama Nnabagereka okuwa obubaka buno abadde alambula ku baana abatawanyizibwa obulwadde bwa sukaali mu ddwaliro Ensambya. Eno abamu ku baana abalina obulwadde buno bamubulidde okusoomooza kwe basanze. For us, insulin is life. Unfortunately, the sad reality is that most warriors cannot afford this insulin. Mu bubaka bwe, Nnabagereka ategeezezza nti obulwadde bwa sukaali bwa buseere eri bannayuganda aba bulijjo nga n'olwekyo gavumenti esaanye okuvaayo ebakwasizeeko. Obulwadde tulina bungi nnyo mu Uganda naye n'obulwadde nabwo ebuwenkiza esobole okuba nti tufuna ssente ezigula insulin, ezigula syringes n'ebyala ebiba byetaagisa. Olw'okuba nti obulwadde buno obutawanya nnyo abaana, Nnabagereka agamba nti abazadde basaanye okusomesebwa obubonero kwe basobola okulabira oba abaana baabwe balina sukaali. Abazadde bategeera batya nti omwana ono ayinza okuba nga alina sukaali, basobole okumutwala afune obujjanjabi bwe yeetaaga asobole okubeerawo, kubanga era abamu nga bawulidde basoma. Ono era agamba nti abaana basaanye n'okusomesebwa engeri gye basobola okwerabiriramu eri abo abakwatiddwa obulwadde buno. N'osanga abaana babo bafa ku myaka emito ennyo lwakuba tebakoze ekyetaagisa okulaba nti oba batwala empiso kubanga abamu baba balina okutwala empiso. Abantu abavuddeyo okudduukirira abaana bano nga bayita mu kibiina ekya Nnaabagereka Foundation batubulidde ebyo ebyetaagisibwa okukolebwa okuyamba abantu abalina obulwadde bwa sukaali. Moreover, it is a condition for which those diagnosed face the extraordinary challenge of the financial burden of care. Kati olaba ntino abaana abato baba beetaga insulin, baba beetaga empiso, baba beetaga akuma akakebera omusaayi.